Makavude wo mukyala Trisha Kobumanzi kana kayimba kapya twakogerako was it yesterday actually twakogerako entugamba ntino ono yomu kubawala abegasse ku mukulu gw'abakyala abayimba enyimba za mama, it being that the women's day is in the corner, so it's a good piece for starters. It's a good piece, you know, mulimu abaina experience mu kuwandika enyimba ezo ne okuyimba enyimba ezo, omwana nakulombojera mama okuva kuntandika back at the end. But for starters, it's good and kudos to Trisha Kobumanzi. I am MC Mats. It's a Woman Crush Wednesday. It's raining heavily outside. My God! So if you're planning to get to Kampala, make sure you carry on a jumper, an umbrella, or bobato ina motoka, you know, find other means okulabikanga osobola okusurvivinga, but ekisoto kyo kijja kubeera, but still ekibuga kyo chikakamu era tekyalina mugotiko, so you can move nga toyina kusamuliza bitooke. Max DJ wagwan and this is the man. It's okay that Trisha, that's a brand new from her. There's a card dropping yesterday if I'm not mistaken. Network tuchimusubira. We expected her to be dropping that particular kind of song. Right? Trisha yemuntu ne wabaze wano ku interview, by all means her mom is right behind her. Chizibu nnyo kugera nga mama taliyo. As I'm telling you. Yera yomu ku abana bogamera nti mama and she looks young, eh? Very young. No, she's actually at campus. At campus, okay. Ali wano ku UCU. Ali awe Mukono. Okay. That's where Sharon was. Yeah, so degree mawulire je degree. Bale manya ko mukati. Mukono. Yenga mubale Mukono is a very, very, very good school. Okay. Those and akole ebyo. Bya mawulire? Okay. If I'm mistaken. And I'm advising her. You know, she has a good face, nice body. Racha jamawulire. Yeah, to mawulire twagalachi. Yeah. So my qualifications is ago. But anyways, that's okay tunulira mwana tunuda atyao mwana afananya atyao mwana chiri. I think her face card is okay. Who else tried it on Doreen what's her name? On what Sprout? Doreen Gift. Whole lecturer. Yeah. But yajako mawulire. But I was told bili byali bimutwala nnyo, you know, okusomojali bimutwala nnyo, omulimu gwali gumutwala nnyo, lecturing. Then she had to drop. She was actually an anchor. She was a news anchor. Had some good enough. He was a Christian. Ayina oluzungu na tula ne mulabanga abaga so much. She's good to go. I think Wamani. So yali atukola with passion. She's single by the way. She's single. Took to me deko Doreen Gift. Took to me deko. Single. But anyways guys, tutandise officially olunaku lwa kusatu. So abayimbi ba gospel abakyala bambi, you know, come closer. Make sure to come closer. I've noticed something, Maxwell. Something right now what you know sinzeko nti abakyala, the rate at which women are dropping new music ntono nyo compared to the men. I don't know. As usual it has been like that. Business as usual. The only time we are scared ngaba dropping chitono nga dropping nnyo okusinga aba. What causes that? Baba getting much engaged. Abachala kasita bafumbirwa nga when did Lena Price let's put out a song? I don't know. Okuva Reva Mikolo. Nze nganze nga Maxwell. Obanga Kingdom Media kanjoge FN natatuwanga yo luyimba. No, but besides what? Ayenzo kuwanga maybe ina audio somewhere. Nene audio zenyinyi it was receiving anga. So according to us, she's not receiving music. So she Okuva getting her engaged. Yeah, fuka much busy. So tunakubuza promoter over motivational speaker lately. Ntanyu mulanga akola bu clips obo ngalinganga. But she's always been a motivational speaker. But yachisusamo after kuzala, after mikolo. Mugundi bwakola mu motoka. Wabula. Naye abulira. Jukira nti ye ine ebintu bye business ne yagundi. Kutekako weight bichebe chusakala njonge bicheka business ye mututte otwaliza awamu kale olunaku ngawe government olunaku lwa kusatu masokawo njagadde mbago mulama guno getugenda okutambulira ko mshol nako lwairo in that masokawo tujja kukwata ku masimu twebuza twawula tutya obuweereza ne industry guno mulama guno kuwandike obo ine byawandikibwa ebiri attached to it nga osobola okukinyonyola bulungi masokawo bagala baweereza okusinga. Yes, baweereza okusinga mu kitunyonyole ntino twawula tutya obuweereza ne industry. Obuweereza kyeki manyi Maxwell abantu bayitaga okumanya ebintu bineno. Obuweereza it is ministry. Industry kyeki industry yeno gye tulimu gospel industry.
you know oli muyimbi oli musinza naye ng'oli muki mu industry kati twagala ebyo bibiri mu bitwawulire tulina ba worshippers and twagamba gospel industry it's a ministry naye mulimu abayimbi ate abali mu gospel nga yagamba nze ndi mu industry yes so it's the reason as why twagala tubyawula olunaku olwaliro reason being tino enkya tulina pano enene gye tugenda okutuuza abasumba babitu breaking n'abayimbi abakunavu babi breaking but so se twagala tusooke tukizeeko mu bantu mu bayimbi you know tomorrow it might be a little bit hard okufuna amasimu nnyo but today you having enough time so oli musumba oli muyimbi twagala okwawula obuweereza tubawula tutya ne industry we tugenda okutambuza ekintu kirabike nga kyeyongerayo waliwo omuyimbi gwe nalabye yakoze akayimba yakutaka ka ogunde aka the late Paulo Kafeero n'akaddamu n'akateeka mu gospel wakalabyeko kali ku TikTok okwo mbadde manyi yabadde DJ waliwo omwana in fact no, there is a certain DJ ali okumatchinga gospel music n'ennyimba ziri eri alikikola nnyo kati yali yakola akantu ako n'agattamu aka Judith Babirye n'omuyimbi omulala gw'ennyinza obutogera and it came out so nice awo ne bakaagala nnyo and people shared it all over kati ate n'akomawo n'akiteeka ne mu ngoma eŋŋanda n'ayita oluyimba lwa Kafeero n'alugatta ne gundi n'omuyimbi omulala so it's a good initiative. It's a very, very, very good initiative. But the worst part of this, you know, I was talking to some guy and you know, but no one they are doing it out of excitement. Should we say it's out of excitement because they have not reached out to the family members. Maxwell, so kwata chiye change no chiddamu nga sikwadde ki go ahead. You get that? These guys are just getting an instrumental. I think in Uganda, not about no instrumental. Kati olaba bino gondi za software wafe. I engage creating instrumentals virtually. So obanga akuba oluyimba then nozikize ebigambo. We call them stems. Nti buli luyimba luyina stems attached to in the music language. In the music language. Nti waliyo stems of course oina vocals, oina gondi beats yenyini then novera ne gondi. Or how do they call it? I'm forgetting its name. But usually it is beats and the vocals. Okay. You can cut the vocals out, no only come just the beat. Then you can cut the beats out, then only come the vocals. I don't know if you've had DJs using it. Okusinga naddala abantu bano abebinyanya kasi lokitegeera abadduka bipi mukina ba ako gundi oli basi ngotegeera akantu ako kati one of the biggest problems is you can't cut these people off okuva ku instrumentals ezo lwaki the software they are using itself creating those instrumentals. Know what ompereza I can still create it for myself. Two, the argument in a year teri yo beating pia tevanga weri ate sijisubira kuvaawo kati okitegera nti byebigoma byebimu kasite bigambo tebyabaddemu naye ekigoma tebikyuka ekyali ekyali tojjukira tukalina omusajja waffe yakitugamba aye tetukiwakanya. Two, rather three, in Uganda tunaba kutuuka wantu nga we appreciate art crafts nga tugamba nti tuyiza yakapya okuva yebatumanyira kati copywriting tukakuume we make it our own otegeera kati ekyo kyokka kyetwasigaliza kirabika kadongo kamu besides kadongo kamu sinayo kirala kyemmanyi engoma endala gye twali tukutte yali Baksiraga. I don't know what happened to Baksiraga yabula bubuzi naye nga singa twali tugambe was it ours? Baksiraga was ours. Baksiraga yali yaffe nti twakwata engoma z'abali ne tugattamu eyaffe ate sinaffe ne tukolamu eyaffe. Olaba ng'ez'aba Nigeria bakola beat yaabwe yo kasita ogiwulira yani oyo atuzanyira ebinigeria osegera nti bekwata ekintu kyabwe they own it they even own the way they sing. There is a singing style that people will tell you lwaki okoppa aba Nigeria oba okitegera naye nga this is the South African sound itself. Ennaku zino ndaba bannakenya nabo bagezaako okutenkanya omanyi nga kali akayimba kali ketera okuba they are coming baagala ogiyingiramu baagala bakuume nga yeyo sound yaabwe tho
that has also been here. Kati the biggest problem with us ensonga lwaki tetulirekeraawo kwekoppa tekirivaawo wa tetulina kyaffe. The only thing we can own zeze nyimba z'abakafeero munnanga at the end of the day zezaffe. Kale I think Jose tugenda kumulamu katono nyo we tukomawo tujja kuba tubakubira mtu akantu kanene nabyo muyimbi yakakoze on TikTok muyimbi muto ya from nowhere out of the blue yazze na atula mu ngoma natekamu ebigambo birengange biwana katonda birimo birimu rap so nze nango ngo muntu abayimbi abatula mu ngoma za secular nabo sometimes there is somewhere when it is too much it is better kunonyerezaako somewhere where it is too much okakasa omwoyo yabakulumamiza wetukomawo wetugenda okutandika tukuzanyira video eyo tujja kukwata ne ku masimu go tubuulire kyolowooza about this very simple. I don't know why sinategeera tactic eri makati awo nti akayimba kakola ku TikTok challenges n'abensi ne bakuwa but ku mainstream tukamunga bilala mu I don't know what sinakitegeera ndoza mainstream bo basinga noonya kitambula that time like I told you last time ndoza natukyogera bajjo tumana TikTok yajja noonya ekimukutte ku mutima in 30 seconds in 30 seconds kapiska basazeemu olimba tetusinti ya luwanvu ya for like a long time ngate for tukole for us we will look for the whole song waliwo nyimba zolya ku TikTok oko nogenda nozinoonya nga muganda wange there are whole disappointments naye nga just because that can thing they cut out nga ate aba mainstream bali bit picky you know ate fe tuli very very picky because for us we will want to listen to the whole song akamba kenyine kavuze katya kauli kakatya kakomekereza katya so I think it's an entire topic in that because abayimbi lately abayimba gospel abasinga all they focus on cha kunonya akantu kola kantu timu luyimba lwange ntekemu ntino munyimba kati mulimu akantu sewa kalisiria it's what they are focusing on but I think it's pulling them away from you know God's will because edda bayimba nyimba ngoli akola ulima finding akantu gosolo kasanga but still nga they are purposely focusing on something that yes nga bayina n'ekirubirwa lwaki ntadde nkoza akayimba but right now jabuzo mimba gospel why are you going to the studio tomorrow akugambe njagala kola akantu kagenda kola ku TikTok you get that it's making them Remember ke sategera ke kakadonai kantante nganda washaza bakayimba no she has an audience but that song I don't think it was even meant for her audience that was a whole different audience Philip yakateka mugundi ayino tubulira mo rundown kaita tona kama tubulira because I'm telling you simanze bichibi nchala byali ayimba oba natuwayo lyrics zaako nenga ne video bagishootinga jeria man please go and look it out okay tubatedde omulamu gwaffe wansaawo twebuza twawula tutya obuweereza ne industry masoka ngenda kutama simu namba yaffe ejja kuba rolling down we twawuliddemuko I told you of an artist eyakoze akayimba ka gospel you know n'akateeka mu ngoma ya Paulo Kafeero soko mpeemuko Grace soko mpeka clip ako bannayuganda basuke balabe bagamba MC Mats yeyogeza nnyo soko mpe ekintu ekyo bannayuganda bawulire ebigambo omukulu bye yasengesenga besingidde kayimba kakadonkamu ye byalowooza nti oba oli awo bigulumiza Mukama bwe tunaakomawo nja kukwata ku masimu ennala ejja kubeerawo yo ibunashiwo owevenjiri okunde kunde ai Yesu wangu kunde kano kabalokole yo ibunashiwo owevenjiri okunde kunde ai Yesu wangu kunde zomulokole nsense muse mu kigambo kyondabiranga ddala oba muggulu tunavimba babiri kiriba kyama kyaffe na mwoyo mutukuvu nze tondaba kati ssebo okubuulira enjiri mu biseera byange ebiri nali mu banda we nayitanga neyirizi katimba ne Bible weebala okunkyusa ayo mwoyo Okay, that's the song I was telling you of. Kati nawe atulaba sawa njagala che weyinge. You know, okay, weyinga oluyimbo olwo, weyinga industry ngabo ogiraba na butya bana Uganda we basazeewo okulabika. Industry ya Mukama mutanse kugifuula, you know, obuweereza bwa Mukama mutanse mpula bwa lusago sago. In that
we are no longer creative at all. You know, you just jump onto a certain trend that's on the move. No take maybe into, you know, to be over and over. But I just feel like, you know, it's getting out of hand, you know. Akayimba kakadongo kam, you know. Otademu ebigawo bya mukama olinga rapping ate gunde you know bitwade twogera kontino muta nsokolo obuntu bino bakola butambula bata nsokolo obutambula kati omwana oyo genda kumusanganga bamukubira endulu ine ba you get that why trend yeriko bali mukuyimba ogunde ati yatdemu ekigamba mukama kati emizimbo egigolokaniza niko mukuba kiboko bebe abaana abagwanga te you know ngate banayibuka kupazo ke yayimbide muzeyi keko wewe bade kusande keko yayimbide muzeyi ayina no gayo nalago yakayimbide mbate nawe ideko nabo bagenda basa moninga by the way the family of the Lord Paul Kafelo tena wa muntu yena lukusa kudda mu luyimbo olwo. Nobody has approached them okubagamba nti banange twagala kodesaawo kayimba ka mugenzi twagala kachupula twagala kadambwe kati you know ibagezako kajabula the family egambye kati gojja bikola out of excitement olowooze nti no you know osasula osanyusa internet oba oinabo oyamba kumbe ebintu biri serious bagende bakutwala twali agena kubailing out response to take it away number ya fawo bana Uganda tuwayiwa yemko nabo oyinza okuba oli muyimbi oyinza okubanga you know nga oyina obuweereza bwotusaake engalo mubiri gwa Kristo twetaga okumanya twawula tutya obuweereza ne industry twawula tutya obuweereza industry kavide ke tukuzanyidde kati oyo yali mu industry anzana kuba simulokole yes yagambye nti nonze kangende kankole ya akantu akagenda okola ki akagenda okutambula nga yanonya ku penetrating mu social media but ne weerabira nti no ekintu kyo portraying ebisere bisinga je mizimu gyogolokosa kati oyo alangiridde mu nsi ey'omwoyo nti muyimbi wa gospel naye nga neeba mubuuza olunyiriri n'olumu talina kyakola ki nekyeka biti zino onaawo ogisabira n'ogikola oti anti omanyi waliwo omuntu eyaleeta statement kati ngeeya ssente nagamba ssente zino eno sente ze zimu z'okozesa gwe ng'omulokole n'owaayo mu church because money circulates waliwo yazikozesa n'aziwaayo ng'empooza awantu awamu osegeera so if we are to send things everything is demonic tujja kumekeza nezo tuzigobye okitegeera leka tukwateko ono omuntu labe kyagamba wanje ali ku line hello mesiya mukyala sebo KTV yes KTV yes sebo tata kakati ndiwa nambala aba live bane nasana sebo naye obuzibu bwe tusanze nti abavubuka abasinga tebategeera kigambo kyekiki kigambo kya mukama kyekiki kigambo kya mukama kitegeeza ki kati olaba omuntu afunye oluyimba tamanyi kyolutegeeza atandise okuteekamu ebigambo really abantu abamu balina okutegeera balina okusoma Bible bagitegeere bamanye ekigambo kyeki enteesa yange nkale sebo tweyanzege okay oyo ali nansana agambye abantu abasinga tamanyi na kigambo you know toyinza kutwala abantu gyotatuukanga bw'obeera rooted mu kigambo nga kituufu ddala ekigambo kyakunyikira munda mu ggwe ojja kuyimba ebintu nga tokakiddwa kuliko mala Grace Polita tumufune naye mutuwe kale Maxwell DJ omukulu naye agambye ensonga ye nti nno abantu tebali rooted mu kigambo kyebadde nkugamba nti kati omukulu oyo mu nsi ey'omwoyo yalangiridde nti muyimbi wa gospel. No, kati let me ask. I've seen nti ndikubamu bituli kukoola but obuzibu waffe buli ku bigambo because ebigambo byakozeseza bibadde birungi oshege lyrics yakozeseza zadde nnungi ezibu kye tulina kiri ku beat gye yakozeseza n'ebigambo bikwa biwulidde bulungi yayogedde ki yayogedde ki gwesa tuse kuddamu akatuwe buto omukulu enjogera gye yayogeddemu yabadde akola kantu specifically kabadde kantu. You get that? Jajja God, things of a sort. Waliwo olusinze wetugamba n'abantu bano tebali rooted n'ennemero kitegeera sokoto leka tusoke tulaba omulala ali ku line nga tunawo omulamu wangi atudduseeko obadde omaliza ogamba n'ennemero kitegeera ku lwaki at the end of the day we are all preaching Christ. Omuntu waabanga aleese enjiri ye tojjukira luli oluyimba lwe twakubyeko ejjo nsumba lwatuleetera anytime now
yes luyunga okuva eri yonna asimanya njagala mukama wampa omukazi nga akola kino nekino nakomekereza nga ayisaawo gondi ye katugambe that's also not being rooted in the word. When we get back from this break tugenda kuddamu tuzanya akantu ako okuba essimu nga kyoyogerako okitegedde oba oli awo jajja godi you know kirenge gye kisoundinga when someone calls the king of kings jajja godi it's a slang language. Hey, that's slang language. Katukomeo wamaanyi kavudde wa aine byonna Priscilla aine byonna abulidde mu ndongo ina bwe yajjiraawo n'asooka kyankanya last year 2025 yali wamaanyi nnyo tugenda tuka mu Valentine awo nga ina projects za programming nga zagenda okutusuubiza bingi. My God. Naye management ndowooza yele manager we batusuubiza bintu twatuuka ku lunaku olwali olusuubizi bwe batugamba tuli kuleeta wali akayimba musaayi musaayi alina fulumirira ku Easter netuuka ku Easter netubuuza management ebiseera byetwalangirangamu Philip management nga twakibujja bunyama Philip management yali ekwasaganya bintu bingi batugambye era bonga bulijjo batugambye tubere bagumu balinayo ka album ke baleeta enyimba mpitirivu era oba bagenda gita ku Easter nedo za Easter yo bagite kale okay. Shine Country Resort Hotel banange hotel joins okuwumulizaako ebirowoozo nga olaba ku mazzi buli kimu kiri bulungi mwina birthday parties mwina mikolo wedding parties kyonna kye mwagala okukola as long as it's a gathering balina hall emala conference hall emala n'ekifo kigazi nnyo nnyini ddala n'okuwugako on a weekend ng'oyagala kuwugawugako okugenda ku Shine Country Resort Hotel ate waliwo ekipya ekijja tujja kyanveilinga anytime soon before Easter tujja bakyanveilinga so abalokole abadde bagamba bannange nga tubeera board on weekends twetaaga okulira ku live band ate nga worship gospel music we got you sorted. Yes, Shine Country Resort Hotel anytime bachireta kipya brand new we shall also be joining very soon tujja kuba tubagamba mubeere bagumu mubeereko ku TV temuvaako. Then of course Mpoma Royal Schools in case omuzadde nga kituufu ddala okyabuusabuusa essomero gye watutte omwana wo nga olaba tebigatta bulungi tebigatta essomero gy'ogenda okwesigisa omwana wo Mpoma Royal Schools balina Mpoma Royal College ya secondary on A level eri abaana abawala n'abalenzi ne boarding Mpoma Parent School na Miryango Seta Mpoma Junior School ku Lwebugerere ate ng'ensomesa yesigamiziddwa ku syllabus empya buli kimu kitambula mayiradiisano omwana kyasomako kyalabako wali eri computer library ne laboratory ziri well equipped buli kimu kiri mayiradiisano osobola okugenda n'obubookingira omwana wo ekifo oba n'obaako kyokola like inquiries wali eri ku offices zaabwe ku Kizito Towers ku level 3 room number 02 oba kuba ku namba z'essimu zino wammanga ng'olina kyoyagala okumanya ku Mpoma Royal Schools noti 7 noti 18 7 8 9 7 oba noti 7 5 noti 12 n'essembyayo 2 wetuwumuliddemuko kyateesa ku mulamwa gwaffe nga twebuuza twawula tutya obuweereza ne industry nga ndikuleeta oluyimba lwa nebyo baleta niwe Sonia nga ndigana naye mukubuuza kigenda kitye singa nkubya akaama niye Sonia balina project empya gye bakakola ye engineer Brian Kalobudwike Musumba Nabosa you know balinga bimbi batano ye project gye bali mu pushing right now but lately akola nnyo worship sessions dana zine nyimbe za solo nga solo artist yasazeewo yeweyoko eri mukama akola nnyo worship sessions but she's still doing music. She's still doing music. So niye zo acho limba tulizanya lero Jose ne Mats. Ne ka start mayinze ne Sonia tuli bachika tuli bwe tuti. Yeah, ne singo ngame Sonia goleta. Aho ye wachika sura kwa na Sonia wange. Komya we namba ya Facebook bana Uganda abana mukisa batasobodde kutulabikanga batukwasaganya babireko kye batubulira tutegeere tusobola tutya okwawula obuweereza wamu ne industry. Omulama guno gye gimu 11 headline nze show y'olunaku olw'enkya abakupunavu bye tugenda okuba nabo mu kizimbe bagenda kubitwawulira twagadde tusooke tubaweeko mu abali mu audience mutubuulire wangi. Hello. Nawe gyebaleko KTV eyo mujebali mwebale tuweereza kale nawe weberako kale oli side ki nzinzidde wano bweyogerere sebo bweyogerere ogenda kutesa ku mulamwa oba ogenda kwogera ka video ke twazanye wangi
ogenda kuteesa ku mulamwa gwaffe olwaleero oba oyagala kwogera ka video ke twazanye? Ngenda kuteesa ku mulamwa gw'obuweereza ne industry. Ye taata. Bw'oba osazeewo kubeera mumuweereza nga oweereza Katonda, olina okumuweereza either nga obuulira kigambo kya Katonda oba okusomesa abantu ani Katonda. Olina okukolako ekintu kimu ate bw'obeera mu industry n'obeera mu industry nga ya Katonda. Music basically nga obesingira ku music wa Katonda. Kyembadde ngamba bwentyo. Kale muganda wa submission. Weerereza ddala. Okay. Kale oye ali bweyogerere bwatu bwagambye oba oli muweereza weerereza ddala. Awo kyekireetera ku kiri kye nayogeddeko ne ngamba nti nno abamu bajja mu industry oba mu buweereza nga tebamanyi kituufu kye balina kukola oba n'ebiro byabwe batebinatuuka. Tubuuka nnyo protocol fe abaweereza mwe muyita ba musicians oba muyita ba gospel artists. Tubuuka nnyo protocol. Wanje ali ku line? Kale yes Wanje KTV. Okay, oyanziruseeko. Ngenda nabatira wawe namba ya WhatsApp awo gwe ali ku social media nga tosobola kuba mu nga wali wawogana osobola okutusindikira ka audio note ku WhatsApp ne tulabika nga tukazanya ng'okitulambulira bulungi okusinzira ku gwe engeri gy'obyawula obuweereza ne industry. Wanje yebaleko Matt. Kale sebo nawe gyebaleko. Nze konge ati wano ku Talante Kirinnya. Yes sebo. Nange ndi musajja muyimbi. Ye taata. Naye okusinzira kwako ka video abaana abajja okuyimba kati bakopera bakulu baffe. Abakulu be baliwa? Abakulu abali mu industry. Mbulira ayimba na Samu ebyawandiikibwa. Oba ayimba ere nnyo ku mulamwa. Kankubuuza ye kibuuzo mbadde manyi nti fenna twayitibwa buli omu aba n'amuyita aba ne calling ye nti Katonda ye yamuyita tolina kukola oli kyakola olina kukola kituufu kyolaba nga kyekituufu. Muganda wange anziruseeko. Kale anziruseeko. Ali ku line omulala mbuuzaako bw'oba oyagala kusindika audio note gisindike ku WhatsApp tujja kulabaka nga tugifuna era tujja gizanyira bannayuganda bategere submission yo. Njaga nnyo okulira mostly ku basumba bw'oba oli musumba ng'ondaba ssaawa zino ku bessimu ombuuzeeko obeereko engeri gy'onyumirako twagala nnyo okuwulira okuva eri mmwe bakitaffe mu Katonda engeri gye mulabamu ebintu. Oyinza okuba nga olina obukulembeze obw'enjawulo bw'otusaako engalo nga worship team leader submission yo nja kugyetaaga nnyo nammwe abayimbi abaliko nammwe abantu abakulu mu mwoyo nga oggyeko bano abaana abato abakatandika okwavula tuba tutakukulanya submission zammwe netulabika nga twongerayo ekintu kino. Maxwell DJ abantu bano submission zobona bali mu kuziwa bwe mpulira gy'owuliramu olaba nga omwana kulwala ng'embu kivira ddala waggulu kuba yimba ennyimba. Bino ebyakatonda tebirina kubeeramu nti nkopa gundi koze eyakuyita omumanyi nange eyampita mumanyi. So why would I do something nga njagala ku pleasinga Maxwell oba nga njagala kopa Maxwell so awe twawukanira n'omukulu naava okuba essimu ndowooza ekyo nze nga nze nkimuzeemu. What I think I also agree with you. Medium y'engeri gy'obuuliramu enjiri soozo be no mattering. Omuntu akozesa ekizindalo n'akozesa mukalakasa oyo ezibu. Byebimu. That is to my side. Sino tumala ina. Though waliwo abamu oluusi bagenda extreme. Ekata boss sikirungi. Naye ate bino ebintu bino betugamba musimanya abaana bakati baagala nnyo ekidongo baagala nnyo kiki kati banaye twagala ki katukwate ono omukulu Wanji KTV. Hello. Sebo tata. Yes, yeebazibwe ssebo. Aweebwa ekitiibwa ssebo. Yes, Kisa David nsinzidde Busunju Koima Road. Ye tata. Okuteesa kwange kugamba bwe kuti. Okusookera ddala otuwadde ebintu bibiri. Otuwadde obuweereza n'otuwa ne industry. Yes sebo. Naye oyogedde ku kuyitibwa ebintu bino byanjawulo kubanga tuyina kye bayita okuyitibwa Katonda kye yakuyita okukola. Obuweereza buli bwe tusomesa mu Befeso essuula ey'okuna Katonda be yayita obuweereza obutaano abamu bannabbi basumba batume
tumesa ababuulizi b'enjiri kakati ate bw'otuwadde industry kati awo oba ogenze mu layini gye tuyita eya talent katonda talent ze yatuwa okusobola okuwanirira obuweereza bwaffe okuyitibwa kwaffe kati awo waliwo obuzibu bunene nnyo nti abantu bamikisinga ebintu ebyo ne batabyawula okugeza oli asobola okuba nga alina talent nga ya mupiira naye ng'ate eno mu kyaki alina obuweereza katonda bwe yamuyita okukola oba musumba kati nzikiriza nkuweyo ekyokulabirako omuntu ng'omu simwogerako lwa bubi mwogerako lwa bulungi ekyokugeza nga omusumba Wilson Bugembe olaba ng'alina okuyitibwa kwe okw'okubeera omusumba naye ate era alina ne talent kati talent yeeyingira mu industry nesobola okubeezaawo okuyitibwa kwe ne kugenda mu maaso kati obuzibu obuvudde ennaku zino abantu kwe kubanga tebasobola kwawula bino bintu bibiri ne bamaliriza nga babimikisinze obuweereza ne babuyingizaamu industry oba ne bagenda ate mu talent ne balowooza nti bali mu kuyitibwa kwabwe naye okuyitibwa kuba kwanjawulo ku talenti kwe kuteesa kwange ssebo akunkumire ssebo taata amina ssebo mukama akuume amina submission y'omwami eyo njagadde ebintu bino abyawudde nti okuyitibwa ne talent byanjawulo era tuwadde good example nti Musumba Bugembe yayitibwa mu buweereza wabula alina ne talent eri munda mu ye kakati ekyenjawulo oba obikozesezza otya enamba yaffe ya WhatsApp weeri awo voice note woba tosobodde gisinga kati gisindike wonna tujjalabika nga tugifuna era enkya yes musindike voice notes eziwerako enkya nja kuziyitamu zonna nziwa obudde ku mpewo zijja kola ki zijja kuzanya but as of now ndowooza twongeri amasimu emu oba bbiri abakyaliko nga tulaba ssaawa zino ng'ogamba submission yo oyagala kugituwa ssaawa zineeno ku mulamwa gaffe okugamba nti nno twawula tutya industry n'obuweereza njagala tuyambe abayimbi ba gospel tuyambe emijiji emito egy'abaana abamerukawo buli lukya abamu bajja mu kuyimba nga tebamanyi kyakola abalala bajja mu kuyimba olw'okuba gundi yayimbye abalala bajja mu kuyimba olw'okuba waliwo instrument etambula ku TikTok ne nayagala agikozesa akozesa ogwo mukisa alabike nga ayimba wanje ali ku line kale ndowooza amasimu ngabi tugaggalewo amasimu katugaggalewo tulabike nga tweyuna ekiddako naye nga tumaliriza I think this is me saagala enkya mugambe saabawa ntandikwa naye tufune engeri gye twawula n'emyaka gyennyini nti ono omuntu ali mu myaka ki sigambye nti nno nti omuntu muleke bule skala akolenga waayagala no let us cancel them but according to even their age brackets omwana mutu togenda mutika bloka ya goni katugambe ya 99 muteka ku mutwe oyinza maybe ofuna yakayinja nomugamba twalayo kaneno twala kaneno mpola okitegeera yes oba muyigiriza okukola naye ng'omuwa obudde right now abantu abasinga betulina mu industry abasinga ku bo bato kyova olaba nti bo music appealing to them bidandali in most cases kati ate betulina abakulu abali mu mid 30s what bojala nga bakuba bandi in most cases batera okuba bandi then nibali abakulu ennyo ddala abagenda mu worship and all that and this and that oba maybe olina gamba nti okuyitibwa kwange kwakusinza ye n'ameja wengira awo n'abeera nga otavaawo naye bano abasinga wobeetegereza tebava mu age bracket ya from the teenage side to around 28-27 abasinga so niwe babeera ba DJ okimanyi ba DJ waliyo ba DJ abakulu abakadde nnyo nga bo usually bo tukimanyi muno bo bakuba kikadde kuba bo your music appealing to them so sometimes we should also be understanding to some of these ministers of God nti ye ayimba kyawulira maybe yawulira nti akana kayimba wenkakwata nenkatuuzaamu ebigambo maybe kino kijja kolera abantu b'omugigi gwange oba kijja kolera abantu b'omulembe gwange but not necessarily meaning tibadeviatinze okuva ku njiri we should look at the motive also behind whatsoever these people are trying to preach because what they're preaching is also Christ. It's just because they're trying to bring it in a different way. Kati nga chicho gambe cha judge God. Bachali bafa bo migotteko. Sirowooza baba manyi ebintu bamanyi nti no katonda or something like that. Naye nga ate basigala yes bachimanyi nti Jesus is Lord and all that stuff. You get? But there is a way for them they interpret their things. So wo batekako ennyo amaanyi noyagala obakyuse in one day
ate kisoboka my guy. Amina ndoza Maxwell DJ submission ezisinga katuzipushinga to tomorrow tujja kufuna opinions z'abana Uganda abenjawulo bobo kyandaba sawa zineno nga okyatulaba enamba yaffe ya WhatsApp eri note 759 sindikako voice note ng'otunyonnyola twawula tutya obuweereza ne industry voice note eyo gyonoseka tosindika mpanvu nnyo giminimizing empolampola kusindike voice note yo tujja gisoma olunaku olwenca buli kimu kijja kulabika nga kitambula malirali sana enchanja kuba ne pano ey'abagenyi ab'enjawulo okulabika nga tumulungula ekintu omulama guno n'emiramu egy'enjawulo tulina emiramu angeena tosanye kulabika nga osuba ojja kubabuliza ku muno saa 11 tujja batutandika omukulu kirwana Mark Africa kwali Balija Frank muyimbi wa ggwanga agenda kubeerawo ate ne Dr. Wilson naye agenda kubeerawo ono omusajja wa Katonda agenda kubeerawo so tugenda kukikwasaganya nsubira abantu abo tugenda okuba nabo lunaku olwenca balina experience emala era ni mukama alina byabayambyemu byabayisizaamu okusobola okutuuka we batuuse kale kugamba olunaku olwenca totumisinga nnyo beerako saa 11 nyini endowooza zozono bosindise ku WhatsApp yaffe tujja kukola ki tujja labika nga tuzisoma era bannayuganda bajja kuziwulira oba oli awo naawe oyongere okubangulwa okuva mu ebyo abakunavu tunabana mu kizimbe bye banaaba bateesezza ku nsonga ezo tetugenda kusukkawo wano tugenda mu midweek service wano wenyini ku Kushanti Focus Center so if you are around town osobola okujja n'otwegattako service eno yatandise okusinza kuli genda maaso teiterwawo nnyo ekoma ssaawa nga 2 awo so oba okyasobola okudduka ewaka bw'oba onyuse oli mu kunyuka planinga kunyuka yita wano ku Kushanti Focus Center wa Bishop Kiganda Mengo Kisenyi olabike nga weeyuna midweek service yenze MC Mats DJ Maxwell Phoebe Mulonda ajja kutwegattako anytime soon tukwatagana olunaku